Good morning, colleagues, once again. Mu kutwawulayawulamu tebakomaawo baatunyunyunta basimba oluseke olusingana bannaffe abateeso mu kutunyunyunta nekitusigaze emabega kyandibadde kirungi n'olwekyo nti buli alumirwa Africa alwanirire okwegattako olukalu lwa Africa luno naye mbalabula nti omumpembe omutujju omuzungu omufuzi w'amatwale tannatuta tajja tulekerera kyetuva twetaaga amaanyi agawamu. Ekyokubiri twetaaga okunula obwongo bwaffe tumanye obuzibu n'omulabe. Omulabe yaani si mufirika munno. Tebereza ebiseera 1963 batandika lubasalawo tujaguza olunaku luno okutuuka ekiseera kino abakitandika tebakyali ku nsi kuno naye endowooza n'omwoyo bikyaliwo nti bwe tunaafuna abannaafu abafirika okutegeera ensonga lwaki Africa eri mabega namba emu kyekirina okukolebwa tugiteeke mu maaso ye namba 2. Namba 3 twetaaga tutambule tutya kutambulira wamu. Ekintu ekisinga obukulu kye tutuuseeko tulaze ensi yonna nti Africa erina obusobozi obugonjoola ebizibu byayo. African solution to African problem.